Mchala Sofie gwe tunona ku lwaleero bangi mbadde mumbuuza ebibuuzo updates about Sofie's issue mungamba Emma kiki ekyatuuka ku Sofie bintu byakomawa nembaga mumpemu obudde nja kumbayita the right time mumbuuza ebibuuzo bingi saba kale kagezaako kubanga bituddiramu nsanyusa okulaba oli otya ndira bulungi ekisooka kya byonna tu updating emuko twasema okulabagana banga ddene kati tubulenganya akabanga kawezeeko kati twalekanga kanso abayise abawandikidde yes abawandikidde n'abayita ku 24 omwezi guno gwennyini ndoza gukomekereza leero yabayita abaripootinge nga 24 ku 24 na 25 tebarespondinga yabayita wawuwe ku office yes kanso muhumuza Martin ne tebarespondinga yayita Benedict nondoza ne ba advocates be yayita tiimu yonna baba peace abasobola okujja oba abaloya be oba nga ye tutuule tuteeseganye yabayita lwaki yalabayita tutuule tuteeseganye ku butya mugenda okulaba ekiddako naye tebaatuuka tebajja wadde akasimu nebaloya teyabaanukula kakati yesterday netuteekayo omusango mu kkooti Entebbe okuva etwagende wakanso muumuza okuva byonna bibadde okusigala mu mafina nebisigadde famire ya Bindeeba waliwo yali akubidde ku ssimu senga ime ono yaŋŋamba ze sibimanyi yennyini oyo yankubira essimu nemugamba nemubuuza bulungi nnyo nemugamba kakati munnange bintu just consult my lawyer yakuba yesebo yakuba nambuuza kati munnange anti Sofie mbadde njagala tukole ki twogere nemugamba kubira lawyer wange essimu kanso muhumuza yabasootinga ensonga nkufuna bulungi webale nnyo genda maaso n'okutugobera okutugattako n'okusubscribinga nze Waswa Emmanuel Biva Organic Access Building Lubaga Road bajja kuba bakujjanjaba genda bakujjanjaba kyonna ekyetaagisa pressure ulcers n'ebisigadde bajja kuba bikolako mukyala Sofie omu ku baali bagenzeeyo watuukayo natuukayo eddagala alikuwa eddagala lya pressure yalimpa lyali actinga litya siribi according kati siribi okusinzira bwatambuza obulamu ndowooza amuwulidde ab'obujulizi mwali manyi mukyala Sofie yagendako for pressure issues kati abegambidde nti things can work out oli professional doctor nga mukitegeera kakati brand shoppers yangoye genda oyambale onyume ku brands enamba y'essimu zonna ku screen zibeerawo mukyala Sofie gwe tunona ku lwaleero bangi mbadde mumbuuza ebibuuzo updates about Sofie's issue mungamba Emma kiki ekyatuuka ku Sofie bintu byakomawa nembaga mumpemu obudde nja kumbayita the right time mumbuuza ebibuuzo bingi saba kale kagezaako kubanga bituddiramu nsanyusa okulaba oli otya ndira bulungi obulamu si bubi webale kukyusa bulamu bwakyuka obulamu bwo bwakyuka amiina kyekisinga byonna banga bakola ki bwakyuka kyensinga obbagamba we make it happen we make a difference kakati ekisooka kya byonna tu updating emuko twasema okulabagana banga ddene kati tubulenganya akabanga kawezeeko kati twalekanga kanso abayise abawandikidde yes abawandikidde n'abayita ku 24 omwezi guno gwennyini ndoza gukomekereza leero yabayita abaripootinge nga 24 ku 24 na 25 tebarespondinga yabayita wawuwe ku office yes kanso muhumuza Martin ne tebarespondinga yayita Benedict nondoza ne ba advocates be yayita tiimu yonna baba peace abasobola okujja oba abaloya be oba nga ye tutuule tuteeseganye yabayita lwaki yalabayita
tutuule tuteeseganye ku butya bwe mugenda okukola bekiddako. Ekiddako naye tebaatuuka tebajja wadde akasimu naye baliwa tebaanukula teyabaanukula kakati yesterday ne tuteekayo omusango mu kkooti Entebbe nga ne bagenda kuteeka musango mu kkooti Entebbe. Yes. Okuva lwe twakwatagana. Yes, ebo. Okuva lwe twagenda wakanso muumuza. Yes, ebo. Okuva byonna bibadde okusigala mu mafiina ne bisigadde. Family ya Bindeeba waliwo yali akubidde ku ssimu. Senga ime ono yaŋŋamba ze sibimanyi yennyini oyo sibimanyi yankubira essimu ne mugamba ne mubuuza bulungi nnyo ne mugamba kakati munnange bintu just consult my lawyer. Yakuba yesebo yakuba nambuuza kati munnange anti Sofie mbadde njagala tukole ki twogere ne mugamba kubira lawyer wange essimu kanso muhumuza yaba sorting ensonga nkufuna bulungi kati simanyi oba yamukubira ate singa yamukubira bandigenze mu kkooti eggulo munnange yamukubira essimu amwitegeeze ti munaye mujje tuteese naye baagana okujja ku 24 ne ku 25 z'ennaku ze baabawa zennaku nga ttaano eziiseewo tebajja nkufuna kati yesterday nangamba munnange sina nange kyakola to proceeding in a court nga alina okola ogugwe kubanga munaye musajja watu I don't know simanyi nakumanya oba mwebaze ntya ate nakuwulira English olinamu simanyi nakumanya oba mwebaze ntya omwami oyo kanso muwumuza Martin yonna gy'oli buli kyoyagala okukola Katonda akikuteeremu akugaziyize ekkubo akuteeremu omukisa nkufuna yesebo kubanga kyankoledde nekyendaba ekijja mu proceedings mwagenze mu kkooti twagenze mu kkooti mwagenze mu kkooti ki mu kkooti y'abaana family divisions court era n'ebipapula bibino babituwadde bene bapala kati tujja kubiyisaamu mpola nga bw'onnyonnyola kati gezaako omuntu owa wansi nganze obintemeremu ngambe twagenze ne tuggulawo kino ne kino kusakula yagambye mwaguddewo ki twaguddewo musango ogukwatagana ku mwana obutamulabirira naye tulinda lunaku lwe bakola ki lwe banaatuyita mu kooti kuba ndabako in the matters of application for custody and maintenance orders mwataddeyo ku nsonga za okulabirira omwana okulabirirwa kw'omwana kati ye issue yemwaguddewo lwaki mwagenze mu kkooti y'Entebbe twagenze mu kkooti y'Entebbe ndooza bambi obutalemererwa nnyo obutakusumbwa okutambula ye mwetegefu vuganga amafuta ge okugajja e Kampala nze simanyi nakyakumugamba agayingiza Entebbe wala saawe nekiri ku mafuta nkimanyi ngamanyi bulunyo nange beje gali kakati ye yasazeewo avuge nga motoka ajja kugivuga abantu bakanso muhumuza betako kuba oba MP mu ggwanga simanyi nakumanya oba akola simanyi babulowoozaako naye nga omusango guno gubasomera briefly gugamba nti muba Akum Sofie applicant versus mubangizi Benedict aka Bindeeba Benedict Raymond respondent wano gwe bawabira era ne bateekawo motion on notice ne bateekawo n'amateeka kwe bitambulira mu bimanya abannamateeka mu bimanyi bye musoma kati bagamba take notice that this honorable court shall be moved on ennaku z'omwezi bla bla kitegeeza tujja kuzifiiringawo mujja kuzifiiringawo nga kooti ekoze ki yatuwadde custody of Akankwasa Shifra aged ennaku z'omwezi emyaka 13 to be granted to the applicant by honorable court mubangizi Benedict aka Bindeeba Raymond the respondent be ordered to provide maintenance for the minor nti alabirire minor y'omwana atanaweza 18 bwamuyita mu mateeka aweebwa orders on ebisigalidde so bagamba the grounds of this application kwe musinzidde okuwaba omusango oba lawyer bagamba nti which shall be read and relied upon on the hearing are more clearly laid out in the affidavit of Akum Sofie the applicant here in nyinawe ngezako okubasembeza katono
Bagamba the applicant and the respondent had a love affair from 2007 to 2008, from which they begot a girl child who was named Yakankwasa Shifra. Katono omusango gutandikira. Omusango guno engeri guli laid out. Sina buzibu na kuwasomera mu katono. Nti basinzidde kwebyo kogo mukwano n'enkolagana yaliwo wakati wa mukyala Sofia ne mwami Bindeeba mu 2007-2008 laba afeeyo yavamu omwana amanyikiddwa nga Akankwasa Shifra ayina emyaka 13 kati briefly. So baga from the time Shifra was born, the respondent ignored all his parental responsibilities. Respondent ye Bindeeba oba Benedict teyasobola kubanga alabirira okutuukiriza byalina okukola ng'omuzadde paka omwana bwali emyaka 13. So the applicant, who is the biological mother to the minor, solely resides and provides necessary to the byonna ebyetaagisa ku mwana n'okumulabirira nnyina nga yamuzaalira ddala mukyala Sofia akuuma yalabirira omwana. Then wants to gamba the applicant is currently unemployed and sickly suffering from high blood pressure, reason why she can't solely provide. Nateekamu n'ensonga nti obudde buno omukyala takyalina busobozi bulungi bulabirira mwana kuba mulwadde wa pressure n'ebisigadde. Then the conduct of the respondent to the child has deprived her of school fees, housing, medical n'ebisigadde. Nti obutafaayo bw'oyo omuwawabirwa oba Bindeeba buleetedde omwana okuba nga tafuna school fees, tafuna bujjanjabi, tafuna mmere n'ebisigadde siba kiri. Then briefly, it's in the best interest and the welfare of the minor that custody be granted to the applicant, who has all times solely offered parental love n'ebisigadde bisatu tujja bisoma. So kwe basinziddeko nga baagala omukulu ono Bindeeba Raymond asobole okubanga munnange atwala okufaayo era ebimu ku mpapula ezirimu ebisigadde byonna ebikwatagana n'omusango biri muno mu katabo k'enkutte, ebbaluwa eziraga nti omukyala omulwadde wa pressure okuva ku malwaliro g'ekisubi gaagano byonna ebimukwatako n'embeera ze zonna bireka nti council muhumuza yasobodde okubanga abiteekamu. So kiba kitegeeza we are waiting for the day Kkooti lwene ordering ey'Entebbe okusobola okubanga Bindeeba Raymond aka Benedict Mubangizi asobola okubanga appearing. Akatabo kano k'enkutte ke katabo akalimu akalaga simanyi bagiyita mu mateeka ne ke kalaga omusango gwonna ogwawabiddwa ng'ennaku z'emyezi 3 katulinda Kkooti lwegenda okuyita mwami Benedict Mubangizi Raymond Bindeeba okujja mu Kkooti atunyonyole yeerwaneko nga bwe kiri kubanga amateeka gabeera fair galiwo to provide justice. Ekyo kitegerekese bulungi. So awe tuli kakati so kati nawe wish you well ku musango osobola okubanga bituuka makati owano ensonga tufokasinze ku yakulabirirwa naye waliwo ekitana kutunulirwa ng'ekyagundi bagiyita batya DNA anti bw'anaagaana kino bw'abanga awulira he's not satisfied nti omwana si wuwe how tugende mu DNA nze namugamba I'm free naye njagala nga bagumugjeeko nga nange bagujja ku mwana wange nga tulaba nga weemulyawo kati si bino ebyokugenda mu ddwaliro bino bw'abawulira nga si mumativu na bino DNA inolamula bw'abawulira nga mumativu atandike arespondinge. Kankubuuza ekibuuzo ekirala kimu emabegako otwalina omukulu bamuyita Aleku owulira ku story nagiwulira wali omumanyiko gaayo namumanya mumanyi wamumanya ddi dda ndoza nga twakasinkana dda yaliwo omuprincess nga mukyekwana yaliwo naye kakati munange ensi eno eyawula buli muntu. Ku bigambo Aleku byeyogera teyalimba Aleku teyalimba buli kimu kyali kituufu. Wapikinga ki mu bigambo bya Aleku ng'omuntu yayogeza amazima kyekisooka. Yakozesa amazima kubanga omwaka gwe twalabagana ne Benedict kale ne bijja ebyamangu Aleku yakyagujjukira okiwulira ate bangi bamanyako ku lubuto lwange nali sirimba banange sirimba nkitegeera buli Aleku yanyonyola ebintu esiregayiba nange omusajja nga ayogedde ebyama by'omukazi abimazeeyo byonna ebyamusajja munne oba yayogera ki oba kiki Aleku yayogera kituufu buli kyayogera mpoint yayogera
Aina we yagambira nti bendi kitisimwe tekifugenda musayi kubanga amanyi omwana we. Akimanyi. Ekyo tekiriko wakuwadde okubuuza. Ye akimanyi. Akimanyi. Anti kyobudola bankugambye. Responding. Baba awulira nga he is not satisfied. I'm free. Tugende mu DNA. Agikole. Sina buzibu. Ani alikuyaga amusanga. Mujja kutwala mudwali. Nengamba olungi. Anyway, so mchana mulaba n'embeera zaakyuka buli kimu kyakyuka. Kati ekirala. People have been asking me nangamba bannange mukyala Sofia kiki ekigenda maaso twagala kulaba ku mirimu gyakola. Give me an update. Kuba nange sina bigenda maaso. Mama Fino mulungi. Yes. Yampa sente. Mu cash $1,500,000. Zitezaliko za check. Nakebya kali kagudde wansi yakakubba. Bambi nakampereza kali kagudde naga Sofia sente zo zizino zigudde. Ningamba bannange. In fact nawulira ningamba bannange oba ndi mu kirooto oba ndi ku reality ddala kwe ndi ku kituufu. Naye nga kyekyo kyali kyekyo. Nze simanyi bami oba ngenda kwebaza ntya mukwano. Olina kukola kye yakugamba? Nina kola kye yaŋŋamba naye nga ate kirinde ndi mu kufumba. Anytime. Okay. Era guno omwezi. I'm sure. Inshallah. Waliwo ekiramu. Emma, trust me. Nze kasoteka mu English. Awulire nagasayogereza oluzungu omanya ataliba. Abana serious nnyo ku nsonga gy'abagendako. Mukkirize mugaane. Kyo kigenda kwabika. Something good is coming. Yes, something good. Mama Fina, simanyi nakumanya bannange. Essanyu linzita. Kambuze yakawuza kamu. Buuza naye mpulira bambi. Tugenda notisinga nga tuli awo. Mama Fina we yakuwa sente wasaba amazzi. Ngenyote ekuluma. Nze nawulira nga nze nga siyenze obanga ndi mu muntu mulala obanga ndi muki bambi nasanyuka nnyo. Sente zikulumiza nnyota. Nensaba amazzi nempulira nga saawa pressure yange erinnyirwa kubanga sayina kapima kange saawa eyo. Yes. Naye nga era baali gipima engeri waggulu ku saawa eyo kubanga essanyu eringi likuletera ki. Kukyalo kwobeera kubayita babiri. Abantu bakulaba bati wanga tukyatambula nnyo lwaki? Abantu buli wootuuka bagamba ono si mukyala naye nga nyimiridde ku mazima gange kati si batya buli muntu andaba wamma kale buli akulabako. Yes. Kwega olinga yafuna erinnya ku kitundu. So omwana bubi munnange nonyera mwana wange. Okay. Omwana nnyo mwana wange abeere mu kiri eri bambi kiruma nnyo. Okay. Yes. Omwana ali mu mbeera ki kusomero? Omwana tali bubi. Temubanja kasente. Lero twabisootera. Yes. Ali bulungi ali fine. Yesunga komawo. Waka. Yes. Era next week ndoza bakomawo. Nga 13 bagenda kubawo. Bajja kuba bawummula akomawo. Okay, that is it. So ekigambo kimu like ng'omuzadde kuba you've seen the struggle between okusaving obulamu bw'abaana. Kati gw'omukwaso okudefining omuzadde omutuufu nti omuzadde omutuufu aguma bwekuba kusobola n'asobola ku lw'omwana we. Kiki oyinza okwogera ng'omuzadde? Nze kyendi kati nasooka nenvaayo nempulira kale nga siyenze naye namala neŋŋamba ndi ku kituufu kwennyimiridde. Kyekyasinga okungumya. Kye nasooka okusaba Katonda wange. Neŋŋamba kati bwe mba nyimiridde ku kituufu amazima gali eyo leka era nga ge gano ndaba gasemberera. Yes. Omukulu takuba nkasimu ye? Sinamuwulizaako. Weewaawo. So oyo mukyala Sofia atubriefinze kubigenda maaso abadde babuza kusoma. Nebaza nnyo buli muntu bannange. Bannayuganda bana bakwirawo omubiri nnyo. Balaba amazima. Kusooka saidi yange bantwalira ddala bubi ne banvuma ne bakola ki naye byonna bibaawo oluvannyuma bambi ne bamala ne balaba ekituufu. Yes. Bw'obanga ddala kituufu oli muzadde butuufu ddala balaba olaba n'atanazaala yakiraba nga tekijja. So bambi buli ali eyo nga yateekamu omukono n'ateekayo omutima buli kimu bannange mbasaba
Allah abampeere. Okay. Abadizeewo. Weewaawo. Twebaza nnyo mwena bannayuganda abayimiriawo ku lw'amazima nga betugeza ga followinga abadde bamuza updates muzitegedde zigenda maaso. Mukyala Sofie mule bulamu bwakyuka. So nze nja kwetadde positive side of her. Nkusabira just ebintu bitambule bulungi. Bijja kutambula bulungi. Naffe bwe tuteeka amaanyi mu bintu ne bi prospering. Tuwulira bulungi. Nga okitegeera omanya nti bwe nateeka amaanyi ge ngaakola ki. So bw'onoobikola ne biggwa bulungi nnyo kujja kulaba. So Mama Fina, thank you so much for the good work you did. Thank you, Mami. Thank you so much. Council Muhumuza Martin. Martin abantu bakunoonya taata. Abantu bakunoonya bankubira amasimu. Naye ya kati nkole ntya Martin. Council Martin abantu banzisa amasimu bambuza namba yo. Okitegeera. Nyo tusimba sagala Queen box singa jibawa. So Council Martin nonye ngejo providing ame namba eri abantu. Banzita. Manyi Martin yangamba obuzo buli ku ba client bakuba kiro. Ate ekyo kibi. Sawa 2 3. Ekira yangamba Emma enamba ngerekera ogikola ki? Ogigaba. Abantu bansumbuwa. Buli akusaba enamba nge soko gikole ki? Omunsabire. Soko ngambe. Nega lisebo na Queen boxing emeka taata. Nonye ngejo providing ame namba y'abantu bagitegeere because I have received so many people abali mu mbera yewayo. Nga baagala actually tunalabye family neglect n'abasajja okusula w'abaana. It is too much. Kiri too much. So bwe tubanga tuvuddeyo bannange temugamba mbonno ba tetusobola kola kinedda. Twagala tubateeke mu ekyo ekintu. Olusi kisukka. Ate mna isinga kulungi sometimes abasajja abalekerera abaana. Bayina ne sente. Bayina. Wanze buli gwankubira simu. Omuntu yenna. Buli abadde akomplaining akusumya nga basinga. Ogenda olanga ga tata w'omwana engineer. Tata w'omwana lawyer. Ate ne batya okuswala okutoola ki? Wone lawyer juzi kubangamba. Talabira mwana. Munamateeka no mulamba ati wamanyi mu Kampala muno. Tulaba. So anyway, that is it. Katusabe family negligence eveo abazade mulabire bulungi abaana. Sofie bye. Thank you so much. Bera bulungi. Kale.